Okay. Balamusiza nnyo bannayuganda yonna gye muli abali mu ggwanga Uganda n'abali mu mawanga amalala gonna abali mu ggwanga erya Bungereza mbabuuzizzaako abali mu ggwanga lya Amerika nammwe mbabuuzizzaako abali e Germany abali mu ggwanga lya Bufalansa abali e Italy abali Belgium ab'e Canada Denmark n'awalala yonna ab'e South Africa mbabuuzizzaako mu ngeri y'enjawulo. Muzzukulu wa Mugema Katumba gye lwalinga bulijjo nate tukomyewo tubeere nga twogera ku nsonga ez'enjawulo. Olunaku luno olwokuna tuba tutunuulira ebintu eby'ekyamu oboolyawo bye tubadde tukyabuusa amaaso abantu bye batabagamba yasa ebyama ebintu bingi ebibaayo naye nga tubisirikidde nnyo nga bannamawulire tetubibuulira nsi ne tulaba nga abantu bali mu kubonaabona naye olw'okubeera nti waliwo ebintu bye tusirikira nga bannamawulire ne tutabigamba nsi kyokka ate nga tubimanyi era nga tubikola. Nga bulijjo sirema kwebaza mmwe mwenna bannayuganda batubeereddewo obuwagizi bwonna bumutuwa mu mbeera gye tulimu olwaleero okubeera nti tetuli batebenkevu tukyali mu mbeera yakwekwekweka naye ng'ate tetujja kusirika ebikwata ku nsi yaffe Uganda ebikwata ku bannayuganda tujja kusigala nga tulwanirira obwenkanya bubeere mu nsi yaffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannayuganda ababaddewo ku lwaffe abatuwa obuyambi mu ngeri ezitali zimu. Butereevu ku Ame TV, Elgon Investigator, kwoteeka Karlmax, kwoteeka JB Muwonge n'emikutu emirala mwenna abataddeko mu kiseera kino. Ebintu bino byenjogera mbyogera nga munnamawulire mu kiti kyange bikozeeko okunoonyereza mbadde nkola okunoonyereza ku bintu ebyenjawulo okumala emyaka mingi. Njagala information eno etuuke ku buli muntu yenna. Sirina lukomera lwonna ku information yange. Buli muntu waddembe okutaaginga, buli muntu waddembe okusharinga information gyempa ensi. Buli muntu n'asobola okuba ng'agimanya. N'olwekyo n'emikutu emirala yonna gye muli. Osobola okutaaginga, osobola okufuna engeri yonna gy'oyinza okusharingamu information eno. Tewali gwe nteekako olukomera nti ono yalina okuba nga gwe nina okuba nga njogera naye yekkambe, nina kubeera ku channel eno yokka. Bino ebintu kye nsinga okwagala bituuke ku bantu, abantu babimanye nti gye biri. Information yonna etuuke ku buli muntu yenna. Kye kintu kye nsinga okulwanirira. Ne bwe ndiba nvuddewo mu butuufu ensi erisigala emanyi nti kino na kino nakyogerako era nga weekiri. N'olwekyo buli muntu yenna waddembe okusharinga, buli muntu waddembe okutaaginga n'okukola kyonna sirina lukomera lwenteeka ku information gyempa ensi eno. Yasa ebyama tugenda tutambulirawo olunaku olwaleero. Ensonga ya Safe Houses ebadde ku mimwa gya bannayuganda okumala ebbanga eriwera. N'olwaleero n'okutuusiza ddala olunaku olwaleero ensonga eyo ekyayogeza bannayuganda ebikankana. Bingi nnyo ebitamanyiddwa ku Safe Houses. Ekirala, bingi nnyo ebyogerwa ebitali bituufu ku Safe Houses. Bingi nnyo ebikwekeddwa ku mbeera eno ya Safe Houses. Kye njagala okubagamba olunaku olwaleero nti okusinziira kunoonyereza kwe mbadde nkola okumala ebbanga okuba natandika okukavalinga stories ezikwata ku Safe Houses, bannayuganda bavundira mu bifo ebyo gye bali. Okutulugunyizibwa n'okuyisibwa obubi eri abantu ababeera bakwatiddwa kituufu gye guli. Ekirala kye njagala okubagamba nti bangi abakwatiddwa ne batwalibwa mu bifo ebyo Safe Houses ezo abaavaayo ng'olunaku olwaleero tasobola kubaako kyonna kyayogera. Babateekamu okutya okw'amaanyi eddala nti tebasobola kubuulira nsi kiki kiri mu Safe House ekyo. Naye ate nze mbasinkanye mbakozeko interview eziwerako, njogedde nabo, babimbuulidde, biri mu mutwe. Bye nawandiika baagano batunuza mu kamera gamba ojja kutuwaayo tuba tufudde mbagamba mubyogere. Guno omutwe gwange wadde mutono nnyo naye ate gulina ekifo ekimala okutereka information ndigibuulira ensi lwe ndiba nfunye chance nga nfunye omukisa nga nfunye omwagaanya. Stories zino ez'okusibira abantu mu Safe Houses ne bye babakola mbadde nzikavalinga okumala ebbanga naye ate ng'ezimu sirina wenziyisa nga sisobola na kuziteeka ku TV olw'embeera nga mumanyi embeera y'abannamawulire gye tukolera mu Uganda okubeera nti emikutu gy'amawulire egisinga obungi giri compromised. Tebasobola kujjayo gali amazima gennyini
olulaba ekintu kye mutadde ku mpewo kasira kiba nti kikubaka the ruling government ng'essimu zivugirawo tujja bajjako tetulina emikutu gy'amawulire mingi tebalina layisinsi mu ngalo zaabwe tebalina layisinsi kati awo babakwatira olulengera nga mutaddeyo ebyama ebikwata ku safe houses ng'essimu zivuga mwebagu temwagala layisinsi yammwe nti tujagala mugyeeyo ebintu ebyo kuba mumanyi temukiina mu ngalo musajja waddembe okugamba nti kati mukola nga temulina layisinsi era mikutu mingi bakola naye nga tebalina layisinsi kati kyensonga lwaki nti ebintu ebimu ku ebyo tubadde tetulinawo tubiyisa bwe nfuna omukisa nga guno okubeera nti nsinzira ku Ame TV ku Elgon Investigators ku Cowmax n'emikutu emirala gyonna okubuulira ensi ddala ekituufu ku bintu bye nnoonyereza guba mukisa munene nnyo bingi nnyo naye ngenda kubawaako kitundu tukyalina obudde tujja genda tubyogera mpola mpola Mukama Katonda ng'akyatukuumye ng'obulamu bwe buli byonna tujja kubyogera tujja kubyasa buli kimu kiveeyo safe houses zino zivuddamu abaana ba Uganda bangi bali mu kuvundira bwe bayita ekyengera waliwo safe houses za mirundi ebiri waliwo Chaka 1 ne wabeerawo ne Chaka 2 safe houses zino era Chaka 1 ekulirwa omu ali ku ddala lya kapiteeni oyo yaliko ng'akola obwasikaali yakolako obwasikaali ku gate eyingira ku Masengere yakola obwasikaali okumala ebbanga eriwerako naye nga tewali amanyi nti na kapiteeni mu magye oluvannyuma lw'emyaka gy'alinga ndowooza gyali wakati w'emyaka 4 n'emyaka 5 gye yakolera awantu awo n'avaawo ekyamazima awo awantu yaliwo nga mbega era twamulawo ng'asikaali naye ng'ate kapiteeni mu magye yakulira Chaka 1 ey'ekyengera ennyumba z'abantu ba bulijjo era bannannyinizo abaali bazibeeramu n'okutuusa olunaku olwaleero tewali amanyibwa gye bali ennyumba Chaka 2 awo nnyini Kano Kakabajenda we yali atuula nga weewali ekitebe kye oba wewali woofiisi ye mweyo Chaka 2 era abantu abaali babeeramu nabo tebamanyiddwako mayitire wo we bali nayogera n'abantu ababeera okumpi n'ennyumba eyo ne baŋŋamba nti buli lunaku gwe kasita owulira ekintu ekibwatuse ng'omanyi oyo omuntu ali ku ttaka era ennyumba eya Chaka 2 safe house eyo erina akayembe mu luggya lwayo oba mu kompaawundi we bakuŋŋaanyiza emirambo gy'abantu ababeera bafudde olw'okutulugunyizibwa n'ebisago ebibeera bibatuuseeko we babakuŋŋaanyiza awo mu kayembe ako emmotoka ekeera ssaawa 11 ne bateekako emirambo gy'abantu bano n'efuluma n'etambula ebeera ya poliisi Kabangali kwe babatambuliza mutunuulira nnyo abantu be mutera okusanga ku nguudo ng'oli baamuse ne bamusuula ku luguudo baamuse ne bamusuula ku kitoogo baamuse ne bamusuula wa abantu abamu babatwala mu ddwaliro Mulago gye babateeka ne bawaayo lipooti nti ono abadde ku akisidenti oba ono tumusanze ku kkubo n'ebirala ebiringa ebyo emirambo ne bagiteeka Mulago abo olwo nga baagadde abantu baabwe basobole okuba nga bamanya bafuna identification nti omuntu wo ali Mulago era bawaayo n'amannya gaabwe n'ebibakwatako ne babirekayo naye nga tebakkiriza ab'eddwaliro okwa-identifyinga nti ono poliisi yamuleese afudde be bantu abasinga obungi abagamba nti bafiiridde Mulago nga bafudde accident abamu baba baggiddwamu safe houses ezo era nina omukyala gwe nayogera naye aliraanye emu ku nnyumba ezo n'ategeeza nti olunaku olumu we baategeerera nti kati eyo ennyumba yafuuse y'abasirikale yali alinawo neiba waabwe tebaamanya yagenda atya wadde teyabagamba nako nti nvaawo wabula yabulawo obubuzi bo tebalina kye bamanyi ekimufaako okuva le yabulawo naye yaŋŋamba nti baalwawo okumanya nti ennyumba kati y'abasirikale bagyeddiza naŋŋamba olunaku olumu abaana bange baali bazannya baali bamanyidde nti mu kikomera kiri waliyo bato bannaabwe bwe baazannyanga abaana ne bagenda ne bayiggula kageeti akatono ne bayingira nga bamanyi bagenze kusangamu bato bannaabwe abaana baasangamu bajaasi abajaasi ne babagamba maama wammwe aliwa ne babalagirira nti wuli wali bagamba mugenda omuyite
ne bamuyita. Omukyala yaŋŋamba yagenda okutuukawo abajaasi ne bamugamba abaana bo bano okyabaagala nga balamu. N'abagamba mbaagala balamu, babadde bazze kuzannya wano ne bannaabwe. Bagamba oba obaagala nga balamu tebaddamu kulinnya wano, bagambe nti wano tewakyaliwo abato bannaabwe, tebaddamu kulinnya wano, tunaddamu okubasanga wano, togenda kuddamu kubalabako. Omukyala yaŋŋamba okuva awo yatandika okugoberera byonna ebyagendanga mu maaso mu nnyumba eyo, kuba ye yali tamanyi nga bawulira emiranga ekiro, bawulira abantu abalaajana mu kiro, naye nga balowooza bino bintu bya bulijjo. Ennyumba ezo we ziri zeesudde distance, ndooza distance tewera kilomita naye ndooza ziringa mita nga 150 okuva ku kkubo ekyengera okweyongera oyambuka awo, oyambukira n'otuuka waliyo eringa estate ku lusozi waggulu, era baaziteekako kamera zirengera okuviira ddala eno ekyengera ku kkubo okutuukira ddala n'eri ku lusozi wennyini. Era nafuna obuzibu bunene nnyo okufuna ebifaananyi by'ennyumba ezo, kubanga wonna kamera zaali zindaba, nga kijja kubabeerera kyangu nnyo okulaba nti waliwo eyabadde akwata bakole ki, bannoonye. Nagezaako okukozesa obukodyo bwonna okulaba butya bwe nnyinza okuba nga nfuna ebifaananyi, naye nga kyambeerera kizibu okutuukira ddala ku nnyumba eyo okulaba ekifaananyi. Nina omuti gwe nakozesaako guliraanyeewo kaabo, ninyenkube waakiri ekifaananyi munda butya bwe zifaanana, naye ekifaananyi ekyavaamu nga si kirungi, nga tekisobola kulaga nnyo wali bakuumawo nnyo ekigenze wala, ate bonna bajjuzaawo cameras. Abantu awo mu Forces ez'ekyengera 2 zaakozesebwa nnyo mu biseera wakati w'omwaka 2017, 2016, 17, 18 ne 19 zibadde zikola nnyo. Abantu abasinga obungi abadde bakwatibwa ab'ekitongole kya ISO gye babadde batwalibwa. Njagala mujjukire omukyala yaluma bannayuganda bangi. Omukyala oyo Joan Kagezi yeyattibwa, yali state prosecutor eyakubwa amasasi. Ni waliwo omukyala omulala omuwala omuto eyattibwa gwe baawamba nga kiriko Nagirinya. Waliwo omuwala omulala yali erinnya ndyerabidde naye ndowooza mujjukira scenario eyo. Omuwala we baamuwamba ne bamala ekiseera nga bamulina nga basaba ssente. We baamala okusaba ssente ndowooza ayinza okuba nga ojjukidde erinnya eryo osobola okuliweerezaawo nenzijjukira gundi. Omuwala we baali bamuyita kyali kikyala nga kirungi nga kirabika bulungi. Baasaba ssente, ojjukira omuwala gwe baatemako akagalo ne bakazingazinga mu kaveera ne bakateeka we baagamba Susan Magala. Okusinziira kunoonyereza kwe nakola banaye musharinge that information etuuke wala nnyo. Buli ali kuno nga olaba ku Ame TV ne ku Elgonde Investigator TV, musharinge buli omu sharinga message eno ya buvunaanyizibwa nnyo. Genda mu maaso ssebo. Susan Magala bingi nnyo ebyayogerwa kufa. Era omulambo gwe gwasangibwa eri mu bitundu eby'Ennalumunye nga ogusuuliddwa. Era nga byavaayo ne ripooti ya poliisi. Abaayogera bagamba abaamuse baamutidde, poliisi bagamba baamutiddewa omulambo ne bagusuula Ennalumunye awo nti we baali baamuwambira awo. Susan Magala yali mu safe house y'Ekyengera kwe baamuwambira. Iyo information yingirina nagifuna from first hand. Baamutwala mu safe house y'Ekyengera era baalinga bamukuumira mabega w'ennyumba waliyo akayumba bulinga buno obuyumba obubeeramu embwa mwe balundiramu embwa. Susan Magala mwe baalinga bamukuumira mu safe house eyo mu kayumba ako. Omusajja eyali gwe baateeka yali responsible nga y'amaani nga Susan Magala, musajja munene, musajja mutoolo.
yoyo omusajja yayogeranga ne president mujjukira president yagamba nti njogerazeganya n'abawambye Susan Magara era tuwogera ensaawa yonna ensonga tugenda jiggusa tugenda bimaliriza n'agamba nti yayogeranga n'omuntu oyo ng'ayogera nabo mu lutoolo yali musajja oyo omusajja oyo munene atambula n'emmundu bbiri ennene ayina emmundu bbiri ennene y'omu kuba oba bayita basiniya tocara goyinza okuyita saabatulugunyi mu safe house ey'ekyengera naddala Kyakattu mwakolera y'omu ku basaabatulugunyi mu safe house eyo ey'ekyengera ye yakwata Susan Magara n'amutemako akagalo n'akazingazinga mu kaveera n'akatwala mu kifo we yakuba essimu yakubira taata wa Susan Magara n'amukubira nti ojja kusanga wano akagalo mu kifo kino akamuwalawo bakugamba okusinziira ku information gye nafuna okuva ku source emu bagamba nti Susan Magara baali tebagenderedde kumutta naye entulugunya gye bamutuusaako yatuuka ekiseera n'alemererwa bwe balaba ng'obulamu bwe butandise okukendeera okukeewa ennyo ne baagala bamutransferinge bamugye mu Kyakattu bamutwale mu Kyaka 1 Kyaka 1 waliyo abantu abasoba mu 150 bwe baali bakuumirayo nga ku bantu bano baali tebannaba kutandika kubatulugunya Kyakattu olukutwalayo gwe manyi ogenze mu ttulugunyizo Kyaka 1 bakuteeka eyo n'omalayo n'omwezi nina omuntu gwe nakolako story n'agamba yagenda yamala emyezi 8 mu safe house ey'ekyengera Kyaka 1 alya nkoko alya ennyama alya buli kimu kyonna ky'ayagala mu Kyaka 1 naye omuntu oyo ekyamuwonya yalina nga si Luganda naye nga bwe baali tebannamutwalayo yali nga ayogerezeganya nnyo ne General Eritu Mwine ne General Kale Kayihura ne bwakwata essimu n'abakubira bamukwata ne boogera bombi kati wakati mu kumukuumirayo egyo emyezi 8 baazuula kikyali ne bamanya nti bwe bamutuusaako obulabe bateekwa bano abantu baayogera nabaabo abanene bateekwa okumanya what happened kiza omuliro ne balyoka bamugjayo ne bamutovanya olumyezi 8 naye ng'akeera kulya akeera kunywa butereevu Susan Magara baali baagala kumujja mu Kyakattu bamutwale mu Kyaka 1 naye embeera y'obulamu bwe ng'ekeeye olw'okumutulugunya gwe baamuyisaamu okutuuka okumutemako akagalo okukakkana ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno era bwe yafa omulamu ne bagutikka ne balyoka bagutwala ne bagusuula bwe baali bagusuula bwe baagusanga ne balyoka bakuba essimu ne bagamba omuntu wamwe omusange ono na wano naye ng'ekigendererwa nti tekyali kyakumuttirawo naye entulugunya gye baamuyisaamu okuva mu kusooka ye yamutuusa ku kyokubeera nti ava mu bulamu bw'ensi eno bino byonna mbizuula wakati nga nnoonyereza ku kye bayita safe houses mu Uganda kyekiki lwaki gyeziri era sitole eyandeetera obuzibu obunene nnyo neetuuka n'okunnoonyesa kkaka n'ateekako eyali namba 2 we atandika okunnoonya era ebintu bye nabagambanga era ne bakama bange nabyo bagamba ne bagamba muŋŋaana okuteekayo ebintu bino nti sibyogerako ebya safe houses sibyogerako sibikoonako sibikola-ki biri sensitive nnyo naye bwe mba sibyogeddeeko nga munnamawulire ani anaabyogera bakama bange ne baŋŋamba ebyo ebintu by'onoonyereza bya bulimba teriyo muntu atulugunyizibwa mu safe house babaterekayo buteresi nga babakuumirayo bukuumizi ne mbagamba fine katukiwa obudde so what happened later mulaba ebyali mu parliament abasajja bajja mu parliament nga bakaaba be mwalaba mu parliament nze nali nabatuukako dda n'enjogera nabo n'otunuulira omuntu nga baamwokya paasi naddira n'atandika okususumbula ebikalakampa bya munne ebya we bamwokya paasi omubiri gwonna nga amuggyako obukalaa kumira amakerenda ag'okwejjanjaba kugasooga nti ndi mulwadde babatwalira amakerenda yangamba yakuŋŋaanya obupapula obujjudde nga 5 nga asusumbula ebikalakampa genda okutwala mu human rights nga bamaze okufuluma unfortunately munno oyo teyafuluma yafiirayo
naye ono ye n'afuluma kubanga was once a soldier. Oli ye teyasobola kukola kiti, yasobola kufuluma n'atavaayo. Kakati ebintu ebyo byonna nze nga mbimanyi gyebiri, bakama bange ne baŋŋamba ezo sitole za bulimba. Nenzinga emikono ne ŋŋamba kale katulinda amazima gajja kuvaayo. Amazima ne gavaayo ng'abasajja bazze mu palamenti beekubira enduulu. Iso etutta, iso etukwata, tubadde mu Safe House okumala ebbanga bwe riti n'ebbanga bwe riti. Nina abakyala baali basatu be nakolako interview. Naye nga sitole zaabwe nkiraba nti tebagenda kunzikiriza zizannya. Naye mbawa amagezi ne mbagamba mumanyi, nze kantereke information eno. Naye kye muba mukola, mukube ku nnamba eno n'eno. Nabawa nnamba z'ababaka ba palamenti. Naye mbagamba ensonga eno bw'enaatuuka mu palamenti ejja kutandika, bwe munaayogera n'ababaka bano n'abantu bano bajja getinga concerned. Bwe banaagenda mu palamenti ne batebulinga ensonga eno ne bagiteeka mu maaso ga sipiika ne bagyogerako, buli eyinza okuleetawo attention y'abantu, oba oliawo n'efuuka public n'etandika okubaganyizibwako ebirowoozo baabamwe ne babaleeta. It happened. Era abakyala abo bankubira amasimu ne banneebaza ne banneebaga tusinkane tukwebaze ne mbagamba ze kye nali njagala kyekyo. Babaaba mu mannya ge baaleeta, abantu be baaleeta babaaba bwe baalimu. Nga nze ndabye nti si mbuliddwa any other way we nsobola okuexposinga ebikolobero ebyo abantu basobole okuba nga bayambibwa. Nga Safe House ngimanyi era kyekyaddirira kaka kumusamoninga jangu nnyonnyole. Kati onkakasizaawo nti bye nakolanga bye nanoonyerezanga ekyengera nti byalinga bifu nga ne palamenti yennyini yakonkludinga nti kaka alina okuba nga ali summoned annyonnyole ku bye Safe House ekyengera. Era ne bakikakasa ne bavaayo ne minisita wa security yavaayo nakkiriza n'agamba kituufu tulina Safe House ekyengera ne mu bitundu ebirala byonna. Naye nga bakama bange baŋŋamba nga okakasizaawo nti Safe House. Ne mbagamba bwe kinazza omuliro nga si Safe House wendi kubanga obujulizi bwo buno mbulina. Bwe bunaagaana okumala ne bagamba nti ddala oyogedde bulimba, ndi mwetegefu okugenda ku kibonerezo kyonna kye banaagamba nti bampa. Ndowooza bannayuganda mulaba obugubi bwe tukoleramu bannamawulire, mulaba embeera ze tukoleramu nga ffe bannamawulire. Kati olw'okubeera nti nze nali mugumu ate kyenjagala nkimanyi, still nasigala nkyakola omulimu ogwo nensigala nga nkyanoonyereza ne ngamba wadde sirina platform ebiteeka ku mpewo, naye kambinoonyereza embimanye nti gyebiri era weebiri. Kayunga waliyo Safe House ya mutawaana nnyo. Olwaleero abaana be bakwata abamu babatwala mu Safe House y'e Kayunga. Waliwo ekizimbe bakikozesa nga Safe House ku bridge enkadde oba ku lutindo olukadde ejjinja. Era mujjukira waliwo ebiseera ndowooza ali 2018 awo baasanganga nnyo emirambo, waliwo olusuku oluli awo nga ku bridge awo baasangangawo nnyo emirambo abantu abaalinga basuuliddwawo ne bagamba nti batemu, bwalinga butemu obwa bulijjo. Abantu abo baafiiranga mu Safe House eyo ne babaleeta ne babasuula awo wennyini. Nina omuntu gwe nakolako gundi interview baamutwala mu Safe House eyo, oluvannyuma ne bamugjayo, ye yasinga okumbulira ebikwata ku gundi ku Safe House eyo. Ennalukolongo eyo yeekyali mpya. Kati abasinga obungi abaana be bakwata olwaleero babatwala mu yennalukolongo weeri. Njagala otunuulire waliwo kampuni ebagiyitaani ngyerabidde awo Nalukolongo wennyini, kampuni eyo ngyerabidde, naye emabega waayo ebizimbe ebiriyo weewali ekizimbe mwe baateeka Safe House sayidi zaawo, abaana abasinga kati gye babatwala tebakyabatwala nnyo eri kyengera, basinga kubatwala awo. Bino ebintu sibyogera mu mutima mubi, sibyogera ku kusekeeterera, sibyogera kukola ki. I'm a journalist, mbyogera mu kifaananyi kyange eky'obwamawulire. Omuntu akola ekyo omuntu amanye. Siriwo okusalira musango baateekawo Safe House ezo balina ensonga zaabwe lwaki baaziteekawo, naye mbabuulira information eriwo. Olwaleero
njagala ogende Emmengo awali gye bayita Sun Babies Home nga wakava ku ddwaliro ly'Emmengo almost yegundi yemuoba okyali ku ddwaliro ly'Emmengo olaba awo wennyini awali yeyo Butikkiro Road waliwo ndowooza bagiyita Butikkiro Road ekkubo eryo erisalamu wennyini awo wennyini awali ka police booth kalina eyo eriwo yalina guest house njirabidde erinnya kalina eyo eriwo eyo byemu ku bifo ebikozesebwa nga safe house mulimu abaana abali omwo bannayuganda abakuumibwa omwo mweyo kalina era kyekyateekesaawo police booth eyo ka police station yako nti bw'otunuulira awo naawo okuva ku Odi Kampala witono ka police booth akali awo tulaba nti wantu wanene nti kalina akaduukulu bwe bakuumira oba abasibe ababeera bakwatiddwa n'ebirala ebiringa ebyo baakateekawo kigendererwa kyakumaaninga safe house eyo bakuumira kino obanga baabikyusizza obanga baakoze eki naye nkubuulira nze kyennazuula kyenkubuulira mu kiti kyange munnamawulire siri wa byakwerinda naakugamba nze bansibira wano na wano naawe kennyini owati tosuubira nti basibirawo abantu naye baŋŋaana okwogera wenjogerera wenti nfudde naye nga nze mmaze omukakasa nti byoyogedde biri confidential sisobola kuvayo ne ŋŋamba nti gundi yaŋŋamba egindi bakola bwe bati ne bwe bati sisobola okujjako olinga kkiriza naŋŋamba nze kanneeweeyo kuba ezo sitole mwaziraba nazikola oli najja natuna mu kamera naganze bansiba emyaka bwe giti bantulugunya bankola bino n'alagana enkovu abalala bazindaga bagamba tonkuba wadde kifaananyi njagala olabe buki olabe bulabi muganda wange kye bankola njagala olabe enjala tezikyalimu tunuulira obutuuliro bantuuza ku sigiri abaana babatuuza ku sigiri babookya paasi babasiba amayinja ku busajja babanyiga ne magalo ku busajja baagala bakwogeza kiri kye babeera bakukwatidde yogera oli ekibiina ani abatendeka mulina ekibiina ky'abayeekera ani abakulira yogera ne bakutulugunya okumala ewiiki okumala omwezi oyogere bwogezi kibiina ky'abayeekera ebyo ebintu byonna gyebiri era bibaddewo ebyo nabizuula mu kiti kyange nga munnamawulire bannayuganda gye bali bangi ng'olunaku olwaleero ate ekimu ku kye baŋŋamba kasita bakukwatako ne bakutwala mu safe house oba ng'afuuse prodakiti yaabwe naddala singa bakutulugunyaako era bakugamba tusigadde tukumonitaringa tutambula naawe gwe kasita onoovayo n'obaako ky'oyogera engeri gye twasobola okukukwatamu y'engeri bwe busobozi bwe tujja okukozesa okuddamu kufuna tosobola kutudduka tosobola kutuula kasita tunaawulira ng'oyogedde ekintu kyonna ng'owedde tosobola kutuddukako nina munnamagye omu gwe nakolako sitooli oyo ye yajja mu kamera oyo ne bwemwogera erinnya ye yajja mu kamera n'ambuulira buli kimu kyonna mujjukire Meeja Galabuzi Musisi yannyumiza sitoole ye engeri gye baamutulugunya ne batuuka ne bakwata engalo ze zino ebibatu ne bamukuba emisumaali ebiri mu bibatu muno ne giyitamu ne bwazikulaga bw'ati akulaga omusumaali gwayita wano na wano ne guyita wano ne bamukuba emisumaali ebiri mu ngalo ze baamukuba bo bagiyita kusoma bayibuli bamubuuza osoma bayibuli n'abagamba bannange nsoma bayibuli n'agamba bayibuli ki gy'osoma n'ababuulira ngamba affe tulina bayibuli eyaffe gye twagala okuwa osome ng'amanyi bagenda muwa kitabo bayibuli kye bayita okusoma bayibuli mu safe house kukubamu misumaali mu mikono bateekawo either ekibaawo ne bakuba emisumaali ebiri ne gikuyitamu bulungi nnyo mu mikono n'obeerawo bw'oti ne bakubuuza bye bakubuuza oteekwa okwogera
Major Galabuzi Musisi. He confesses they did that to him. He's there. N'ebikolobera ebirala bye baamukola bye baamutuusaako. Major oyo bamuvunaana mbu yali ayagala kuba President Museveni amasasi. Mu yali ateeseteese omukuba amasasi ng'agenze waliwo omukolo ku Serena Hotel mu Kampala. Mbu yali amutegeddewo ku swimming pool ey'oku Serena we yali agenda omukubira amasasi. Olw'okuba munnamagye nga kye bamuvunaana. Naye ngamba byagenda okwewunzika. Agenda okukizuula nga zaali ntalo ezajja n'okayibula. Era n'okumuyimbula nga bamaze okuba nga bamutulugunya obutulugunya lwonna byonna bye yayitamu. Jjukira mu kumukwata baamutega mundu waka. Yali akomyewo ewaka. Story yonna yaginaleetinga n'agimpa. Akomyewo ewaka ne bajja ne bamulumba. Bwe baamulumba bajja n'emmundu baali bangi. Ne basamba oluggi ne bayingira. Bwe bayingira batandikirawo omusambasamba ne batandika okumubuuza ebibuuzo eby'okumukumu. Kumbe omu ku bo ayiseewo ye yagenda bagenzi mu kisenge n'akwata pisto n'agiteeka wansi wa piro n'afuluma. Naye mu kuteekawo emmundu eyo mukyala w'ono owa Meja yamulaba. Bwe yafuluma ono bw'avaayo mu kisenge bw'ati bano ne bakyusa olulimi gye baalinga bamubuuza nga bamusambasamba ne bamugamba tubuulire emmundu eriwa. N'abagamba nze sirina mmundu. Olwo nga bano bamaze okulaba nti oli amaze okukola ddiiro emmundu amaze okugiteekayo gamba tugende. Baamutwala mu bisenge by'abaana ne bakebera nga tebalina kye balaba. Ne bamutwala buli omu ne bakebera nga tebalina kye balaba. Ne basembayo mu kisenge kye bwe bukodyo. Mwegendereze nnyo bannayuganda. Mwegendereze nnyo. Kyenkakasa nti naawe oyinsobola okuba nga olina omuntu gw'omanyi nti baamukwata mu mbeera efaananako bwetyo oba nga waliwo alaba kati ng'ekyamazima baagenda ne bakutega emmundu nga togikwatanga nako naye ne bagamba yiine emmundu tugisanze mu nju yo n'ogenda mu safe house n'omalayo omwaka oba ogenda mu kkomera n'omalayo omwaka naye nga ntalo zaabwe. Bwe baagenda mu kisenge ne bamugamba kino kiki sebo obadde ogitegese n'ogitegeka otukube olw'okuba otuwulidde nga tujja. Yali talina kirala kyasobola kuzzaako olwo ne bamaze okuteekawo mu kizibiti. Bwe bamutwala ne batandika okumuyisa mu kutu. Baamutuusiza ku poliisi y'e Jinja. Bwe baamutuusiza ku poliisi Jinja Road, si Jinja, poliisi y'e Jinja Road. Bwe baamutuusa ku poliisi y'e Jinja Road abaamunonawo teyabategeera. Ne bajja ne babagamba ono komando gwe muliko omuntu Meja omulamba temujja musobola. Ne bamutwala gye batandika okumutulugunyiza ezo ez'okusoma Bayibuli nga bamukuba emisumaali. N'ebirala bye baamutuusako byonna byonna ebisago bye yandaga. Byebyo ebintu ebibeera mu zi safe house. Naye yakomekkereza ambuulidde n'agamba byonna byonna lwalinga lutalo. Byonna byonna byalinga bijweteke olw'embeera eyaliwo. Kaakati bino ebintu bye twogerako wano olunaku olwaleero bannayuganda tetubyogerako mu ngeri yakubalaata yakusaaga. Obulamu bw'abantu bungi nnyo. Abantu bangi nnyo abali mu mbeera ey'okusoomoozebwa ennyo olunaku olwaleero olwa bino ebiriwo eby'okuwamba abantu si safe house. Mu Uganda olw'okunoonyereza kwe nakola nafuna ne conclusion nze nga munnamawulire ku lwange oli waddembe okukkiriziganya ne conclusion yange oba obutakkiriziganya nayo. Naye nze nafuna conclusion nti mu Uganda tetulinamu safe houses. Kubanga era nagenda maaso nenkola okunoonyereza nenzuula nti safe houses weeziri ne mu nsi yonna ne mu mawanga amalala ne bwogenda mu Amerika ne bwogenda wa. Naye ate nagenda okwetegereza nga ebikolebwa mu safe houses ezo ate bano ba victims ba sources benzijeko stories si bye baŋŋamba byo nga biri totally opposite nga birala. Ng'oggyeko omukyalo oyo gwe nayogera naye n'aŋŋamba yali mu kyaka 1 ekyengera ye yakeeranga kulya byayagala na kunywa byayagala omu kyokka ate oluvannyuma ebyo babimukola oluvannyuma lw'okuzuula nti yalina akakwate ku banene era ne bamuta oluvannyuma lw'emyezi 8
naye ng'abasigadde bonna bonna be nayogeranga nabo nga bawanda lubusu bakaaba abamu n'okufa baafa abamu baagenda baafa kati bwe nalaba nga ebikolebwa mu zi safe houses mu mawanga amalala ate bano benzijjeko stories mu ggwanga lyange Uganda bambulira biri opposite ne ŋŋamba should I consider this as safe house or naye ate ebikolebwayo byawukana nze nenkola conclusion nti mu Uganda we don't have safe houses we are having torture chambers Uganda tulina torture chambers safe house kifo we batwala omuntu for safe custody oyinza okuba nga obulamu bwo buli mu matigga oyinza okuba nga waliwo abakunoonya kati nze olw'embeera gyendimu ey'abantu abanoonya besimanyi gwe sobola songako nti ono noono wabula abaagala okumbuzaawo obubuza bwe nandibadde mu ggwanga ekyamazima eririmu justice eririmu obwenkanya singa kati ndi mu safe house nga bankuuma for safe custody tewali ayinza kuntuukako tewali ayinza kukola ki n'okujja obuzza okundaba si buli muntu yenna nti asobola okujja okundaba nga gavumenti enkuuma nga bwenoonyereza nabba nga benabbako ebintu be banoonya nina musango ki nadduka mu kkomera nadduka mu magye kiki lwaki bakunoonya bwe kituulibwa nti government agencies government operatives be bakunoonya which reason bwe kiba nga kiri guni nti nina bye nnina okwansalinga nga bano abankuuma gavumenti yennyini yenkwata nenkwasa ekitongole ekirala nti ayina ono yeetaaga okugendako mu kooti olw'ensonga ABCD waliyo fayiro naye nga wali mbadde safe so si kusula mu buloogi bwembaddemu enkya n'osula mu kano enkya n'osula mu kano luli n'osula eri nga toli waka kati mu ggwanga erimu justice nandibadde ngenda mu gavumenti nenga my life is in danger anytime they are going to kill me anytime they are going to abduct me but I don't know who I don't even start home I'm scared of my life they attacked me 2 times but I survived it would be the government's responsibility to take me to the safe house to keep me there safely for a safe custody as they are investigating my case kubanga bayinza okubanga batujju be banoonya bayinza okubanga bayeekera be banoonya bayinza okubanga baki so that applies to all Ugandans that is the safest way how the government can protect its citizens mu mawanga amalala safe houses zikolebwa bwe zityo bagenda ne baterekayo omuntu alina too much information and a very important information for the government ne bagamba okusinziira omuntu ono ebintu byalina information gyalina tumufunire safe custody naye omuntu oyo asobola okwogera ne famire ye asobola okulaba famire ye asobola okukola ki naye okubeera mu public obulamu bwe buli mu matigga tumutwale mu safe house tumukuumire eyo mu mawanga amalala bwe bakola waliyo abantu mu mawanga amalala nga bannasayansi abagenzi ennyo nagamba omuntu ono okumuleka mu public ono omuntu wa mugaso nnyo mu nsi bakuwa buli kyoyagala olya buli kyoyagala onywa buli kyoyagala n'osobola okuyamba gavumenti ng'ogiwa information n'oyamba gavumenti ng'ogiwa information ng'oli safe kubanga n'eggwanga eddala lisobola okutta nti ono yavaako ye bwongo ye kali bwongo mukola ebyokulwanyisa kaakati ne gavumenti eggwanga eddala lisobola okujjawo abantu be batereka mu zi safe house eyo abantu we bati ekika ekyo ky'ono omuntu tumuteebereza okubeera omumenyi w'amateeka so kitegeeza essaawa yonna bajja mubba bamutte naye ate tumwetaaga kati tumwetaazamu information atubuulire baani baakolagana nabo bakutwala ne bakuteeka for a safe custody kati bwe kiba ne kizuulibwa nti ddala oli mumenyi w'amateeka nga bamaze okukola thorough investigations then they handle you over to other agencies maybe for trials kubanga bano aba safe house
tebagenda kukolera file ya musango, tebagenda kukolera ki, tebagenda kutwala mu kooti. Ne bakutwala mu agencies endala ezigenda okutwala mu kooti. Kooti bw'otuukayo ne kukusinga ne bakusindika mu kkomera. A safe house has never been a prison. It's not a prison. It's a safe house, as you hear the word safe. But in Uganda, it is an opposite, according to what I have discovered through my investigations. It is unsafe house, not safe house. So I concluded that in Uganda, we don't have safe houses, but we are having torture chambers. Because whoever went through those so-called safe houses has been tortured beyond recognition, beyond reasonable doubt. People have been tortured. Abantu bangi abasajja abaddeko mu safe house tebagenda kuddamu kuzaala. Tebagenda kuddamu kuzaala, bye bakukola wali tosobola kuddamu kuzaala. Bw'aba muvubuka nga yali tazaalanga, that is the end. Kusinziira ku bintu bye babakola. Bino bye nkugamba baabingamba buli waliwo yali akituuseeko era nga yakiŋŋamba n'akimbuulira. That is why I have come out. I don't want to keep silent with such a very important information. Why? Nayongedde okukitegeera nti anytime you can disappear with such a very important information esobola okuyamba ensi. Ne bwe mba nvuddewo enkya mujja kuliplayinga bino bye njogera. Omuntu ajja kuva mu safe house ajje uwo mutereka akatambi kano ulira omusajja ono bye yali ayogera. Ono si mulimba, omuntu agenda kaaba amaziga agambe oh my god, singa wabaddewo bano nga 10 ne boogera ebintu bino osanga ensi yandikyuse kubanga byayogera byennyini byempiseemu. Bajja kubibagamba. Embeera eyo ekyaliwo ekyagenda mu maaso n'okutuusa olunaku olwaleero. Abantu bakwatibwa batwalibwa mu bifo ebyo. Nze ze nakoncludinga nti they are torture chambers. Ebikolo byayo bingi ng'oggyeko okuba kuno okwa bulijjo ky'omuntu bakutte ekiboko ne bakuba. Babatuuza ku misumaali, babatuuza ku sigiri, balundirayo ebintu eby'omutawaani nnyo. Ensiri osangayo ensiri nga yenkana essimu eno, nsiri nnunde eziri artificial, bakuteera mu kasenge kaayo n'ekukola kyeyagala. Balinayo obusenge bulimu amazzi amakyafu agali very dangerous nga bakusibira n'okoma wano ng'omumwa gwe guli wansi oli mu mazzi, wano omumwa gwe guli wano gakukoma wano, n'obeeramu olunaku lulamba, n'obeeramu ekiro kiramba. Jjukira okoowa okuyimirira oli mu mazzi, okubbira bwoti mazzi makyafu nga bw'owulira bukyafu. Kati eri okwoyo okuyimirira tolinawo weekwata. Do you think it is easy? Kivalaba omuntu afudde mu safe house mu torture chambers ezo najja wabweru okumunyegako ekigambo mbuuliraako ku nsonga eyo. Bw'ojjukiramu gy'abadde agamba bwe nsirika nfiirwaki, n'asirika n'agaana. Naye nze natuulanga nabo ne mbagamba yes I understand kye wayitamu. Naye ebigambo bye 2 3 4 bigenda kutaasa omuntu omulala okuyita mu kyoyiseemu. Bigenda kutaasa omwana wo kubanga ojja kuba oli awo omwana wo gwe bajja okuzzaayo, oba muganda wo oba kitaawo, kubanga abantu nti balina nsonyi n'ow'emyaka 7 bamutwalayo. Oli abeera convinced. It is through convincing them that is how I have managed to get some information, though they don't tell me everything. They tell me a little. Naga nkubuulire byakugambyeko bimala. Waliwo omukyala gwe baawamba zaali ennaku z'omwezi mu kiseera bwe batandikira okunjigga, ndowooza wiiki nga yakubiri, zaali nga mu nnaku z'omwezi nga mu 10 January. Mukyala bamuwambirawo Mengo misana tukusa 8. Naye bwe bamujja bwe bamuta oluvannyuma lw'ennaku 3 yaŋŋamba nkubuulira, ampita Mutabani n'agamba Mutabani nkubuulire tokkiriza kukwata. Bye mpiseemu ndi mukyala mukulu, sibeera nko mu byabufuzi. I have never been
involved in politics at any point of time. Naye empiseemu nze ndi mukyala ndi mukazi sigenda kugamba. Nsobola kugamba ko kimu bansiga enjegere ne bampanisa emikono waggulu nga bantaddeko bankwasiza ebintu ebizitowa. Naye buli lwenzisa emikono bwenti nga kibooko zivuga. Nempulira nga nkoye nemereddwa olusa emikono nga kibooko zivuga. Ebisigadde sigenda bikugamba ndi mukazi oli musajja tubireke. Kye mba nkugamba tokkiriza kukwata. Nga mukazi mukulu yaŋŋamba ebyo. Ali mu myaka 5+. He's a businesswoman. Talina mu politics tabireeranga namu n'akatono. Ali bibye. Ke katono ye kajjukirako. Ke bamukola ebirala abijjukira naye tasobola byogera. Yasirika busirisi. N'olwekyo embeera eno eya safe houses, embeera eno eya torture chambers ekyali nnyo tuleme kugizannyiramu. Bibaddewo okumala emyaka nina abantu benakolako interview nga ye bamusibirayo mu 2010 nga bye baamukola n'owa 2019 byanyumiza bye baamukoze. Owa 2007 naye najja n'akunyumiza kye kimu nga kitegeeza nti bibaddeyo ne bibeerayo emyaka n'emyaka nakati bikyaliwo. We need safe houses, not torture chambers. Those torture chambers are still there and they are very dangerous. Waliwo omusajja weeyogomba bamuwamba olunaku lwe bamuwamba lwe lunaku lwe nali musinkana mukolako interview. Tulina ku byaffe musajja mulimi era mba nsimbulamu nti okugenda okumuggyako amawulire okumukolako interview. Nenkuba sengamba sijja kugenda kansooke mugambe nti nsimbudde nzija. Mulala ye yakwata essimu ne mugambe omukulu mugambe nzija n'angamba tutawaana. Bamuliddewo dda tuli ku misinde naffe tuli ku nsiko. Naye oluvannyuma lwa wiiki emu yavaayo n'akwata essimu n'ankubira n'ambuulira gye bamuyisaamu nga kye yayitamu. Kati ate ye bwe yakwatibwa baasooka ne bamutwala awantu ye waatajjukira naye ng'erabika yali torture chamber. Ne bamusuzaawo enkeera ne bamugyawo ne bamutwala Kasijjagirwa mu nkambi ey'amagye. N'agamba natuuka e Kasijjagirwa omuwendo omutono ennyo gwe nabalako ogw'abantu be nalabako bemmanyi abo nabala n'enkoowa naye nga ne besimanyi nabo bayitirivu. Omuwendo be nasobola okulabako baali wakati w'ebitaano n'olukaaga bonna nga bavubuka. Naye n'agamba nze ekyamponya ekyantaasataasaako kyali bwe kiti. Bansanga wano mu kawofiisi kange oluvannyuma nagendayo ne mulaba nagamba ateeka okwogera naye. Nagamba naye bansanga mu kawofiisi kange wano omukulu eyajjirako bo baasigala wali wabweru. Ono omukulu najja n'ayingira mu kawofiisi. Yangamba yansanga nkutte ssente mu ngalo nga ndi mu kuzibala nga nziteeka mu seefu eyo gy'olaba zino seefu eza ssente eziringa eza banka nga agirina mu kawofiisi kaawe nga ndi mu kubala ssente bwe nti lwali lwaggulu nnyinnyuka nziteeka mu kaseefu ako. Omukulu n'aŋŋamba bakututumye. Ne mugamba baani? N'aŋŋamba ebisigadde ojja kubimbuuliza eri wabula bakututumye. Yagamba nakitegeererawo nti kati ndi muwambe ne bwe nnwana ntya sisobola kuwona basajja bano. N'agamba nti mu ngalo muno nali nkutte akakadde kamu n'ekitundu ze nali nkyabala ne nkwata akakadde kalamba ne nkakwasa ofiisi oyo anyimiridde mu maaso bw'ati ntudde mu ntebe yange mu ofiisi yange ne nkamukwasa ne mugamba afande nterekera ku ssente ezo. Gye n'ataano ne nziteeka mu kaseefu ne nsibawo ne nfuluma bulungi ne banyingiza mu kamotoka kaabwe ne bavuga. N'agamba bwe baatuuse e Kasijjagirwa batandika okunsamba kubeera yo yayogera yeesibye muno gundi bamusamba mu mbiriizi muno batandika okunkuba emigere. N'agamba baali bankuba afande oyo najja n'agamba musooke mulindeko ono mumundekere najja nanninnyako nanninnya n'ekigatto kimu kifuba wano. N'agamba mumundekere ono abo be basinze okututawaanya abo baabo ng'olwo alagira abavubuka abalala be baali bakutte ku olwo
bano abaali bakuba ono ne bamuvaako ne bagenda ne badda ku bavubuka bali ne bagamba ono katumulekera afande ekigambo ekyo miliyoni emu eri gye yamuteresa era bwe yajja ono n'amulinnyako ne yeefuula nti amukambuwalira nnyo n'amugamba genda otuule wali n'agenda n'atuula awo n'aŋŋamba bwe baakoma omukoonako tebaddamu mukoonako naye ng'ekimutaasa miliyoni eri emu gye yagamba afande nti nterekera era ne wayita ennaku zaali 3 ne bamuta tebaamukuba tebamukola n'aŋŋamba naye baakuba abaana nga ntunula bwe nti neempulira nga n'ebyenda bintokota bwe biti naye nga nze ekintaasizza ye miliyoni gye nagamba afande nterekeraako ate ng'ekyannyamba nti yali mukulu naye ng'ali kasijjagirwa mu nkambi ne bamuta oluvannyuma lw'ennaku 4 n'akomawo eggomba abeera we kiriri n'akomawo yaŋŋamba nze sikyakubuulira byonna byonna kuba mpulira naguba siina kye nali nkoze ndi musajja muna bizinensi ndi musajja musuubuzi bambuuza gwe ne banno abateeka ssente mu nuupu baliriddawa tubuulire ekibinja ky'abagagga banno bwe muteeka ssente mu nuupu nze siina na kikumi kye nali mpadde mu nnabyabufuzi nkola mirimu gyange n'aŋŋamba naye navaayo ndowooza olukalala oluseregende lw'abaana be nalabye abaasigala ekasijjagirwa bannaye kakati bwe tuvaayo ne tugamba abantu batwalibwa mu nkambi z'amagye nga bakwatiddwa ekyamazima tuba tetubyogera bweyogezi kwagala kuvumaganya tusinziira ku information efaananako bwetyo ne tuvaayo ne tukyogera information kati oli akugambye bw'atyo era namenyera amanya nti ono yasigalayo n'ono yasigalayo simanyi oba alivaayo ddi naye baakuba abaana omuntu omu yaŋŋamba nti buli lw'oliwulira akagombe nga kavuga ku makya nga kafuluma enkambi y'ekasijjagirwa manya batwala abaana abafudde era yakiŋŋamba naye yaliyo manya batwala abaana abafudde bannayuganda njagala nammwe tutandikiraawo ffenna okukola okunoonyereza n'okukola okwogera bannyonnyole ebigambo bino bya bulimba oba si bya bulimba abavaayo nga bawunyira baba beekoza ddala tebabakubako oba nedda abavaayo ng'enjala zivuddemu be bazeekuulamu oba nedda twabiwuliranga nga bana nze babadde bantutte mu nkambi y'amagye kuba omuntu wodde engulu osobola okwawula nti eno poliisi eno nkambi y'amagye eno eno safe house osobola okwawula munnayuganda nkubuulira ebyo byensobodde okumanya mu bbanga lyemmaze nga nkola okunoonyereza nga nkola amawulire gano ag'okunoonyereza mostly nakola okunoonyereza ku zi safe house ez'enjawulo awo embuya wajjudde abaana abali awo abavundirawo embuya ku kitebe ky'amagye waliwo ng'oyingira yeta wano nga ku gundi ya Poponusio w'omubaka wa Paapa yetaawo eyongereyo waliwo ekyemmanga awo webatandikira webagamba simanya wali emizinga webateeka emizinga awo ekyemmanga awo ennyumba eriwo abantu bakaabira muli amaziga buli lukya abaana bali mu kuvundira awo embuya awo webali awo mu safe house yaawo oyinza ogitwalangayo oba si safe house oba it is a nyumba part of a ministry of defense. Nobody knows, but the most important issue here nti wali abaana ababonaabonera awo mu kifo yaabwe embuyawo ebintu bingi byesisobola kubanga mmalayo olunaku olwaleero byesisobola kubanga byonna mbijjayo omulundi gumu tujja kugenda tujjayo kimu ku kimu wano byasa ebyama bino sibireeta lwakwagala kuvumaganya oba kusiiga kifaananyi kibi mbireeta ensi emanye ekiriwo era ekigenda mu maaso byesimanyi sibyogerako byesinoonyerezangako sibyogerako bw'owulira kyenjogeddeko manya nakinoonyerezaako era kyenjogedde kyemba nakomako okumanya era kyemba nakomako okunoonyereza olunaku olumu nalina sitole gyenkolako nenkubira kanokaka essimu n'amaloboozaako nkyagalina ebigambo bye yaŋŋamba era yaŋŋamba you stupid journalist
the day I will get you, you will regret the day your mother gave birth to you. Nemugamba afande nze ekyokutiisatiisa n'okukola ki, I know you have the ability to get me anywhere at any point of time, but my issue is, do you know the whereabouts of so and so and so? Nina bwe nali noonyerezaako bwe yali yawamba teyamugyayo. Era n'amugamba, go and tell that stupid journalist that you are alive, you okay. But tell him the day will get him, ajja kundaba. Nze nengamba nze sifaayo ku byakunnoonya, kasita akoze kye nnabadde njagala, takutadde. Bwe namugamba bw'aba alina omusango, produce him to court. That is the plight, that is the cry of his family. Bo kye bagamba, tebagamba nti talina musango gwe yazza. Bo bagamba baagala kumanya omuntu waabwe nti ali wano na wano. Naye okubeera nga tebalina kye bamanyi, oba mulamu oba mufu yasemba okwogera nabo, essimu gye yasemba okwogera nabo ng'agamba afanda ankutte. Ne bakubira essimu n'obagamba mulina. Kyekyakoma kati myezi gigenda mu 8, essimu tebangako, nawe kennyini wabateekako olukomera tebaddamu kulinnyawo, tebaddamu kukubira ssimu. So baagala kumanya omuntu waabwe mulamu mufu. That is all. Nze ne bw'onontiisatiisa gwe mbuulira, gundi omanyi gy'ali mulamu mufu, nze mbuulire family ye. I'm a journalist. How does this concern you? I'm a journalist. It concerns me because I'm a journalist. And it is my job, it is my work to tell the public what is happening and what's going on. So I will not tell the public that you are threatening me. That one is your business. What you will tell me about my issue, that is what I will tell the public. If you don't answer me, if you don't tell me the whereabouts of so and so, I'm going to report exactly what you are telling me. That I'm stupid, the day will get me, that is what I'm going to report. Nangamba, report that. Era kye nakola, n'enkiteekayo nga bwe yakiŋŋamba, n'atabuka ate. Naye at the end of the day, omuntu oyo baamuyimbula. Yamugyayo Kalangala. Kati ate lwe tuliyogera Kalangala, ojja kutya, eyo sigenda gitabika ku bino. Kalangala, ekiri ye Kalangala. Kubaana bennayogera bennakolako gundi abasematukkako e Kalangala, wuliranga nti omuntu aba mututte mu safe house ye Kalangala. Muteeke kubanga ebyayo ate bya bulabe nnyo, biri bya kikomando kyennyini. Eri wa bulabe nnyo e Kalangala. Togenda eri n'ovaayo, oba wa mukisa nnyo. Ali omu gwe mmanyi gwe nakuba story ne bamugyayo. Abasigadde saamanya. Sobola kugamba nti bweti naye oyo nsobola omwogerera. Kuba bwe yavaayo namusinkana era ne twogera, n'ambuulira n'ebirala bingi ebyaliyo. Lwakuba ate naye era nkyamunoonyerezaako. Kuba yali ne kkaka. Ofisi ya kkaka yeno ey'oli yeri. Kati ogamba otya nti teyamanyanga mukama we byakola, oba ye teyeetabanga mukama we byeyakolanga ebyokutulugunya abantu. Nze namuwonya naye nga nkimanyi nti naye y'omu ku baalinga batulugunya abantu. Naye nze kyo saakitunuulira. Me I value people's lives, no matter what. Kobenga oli wakikobe, era nze ne bwe nsanga owa poliisi nga alina ekimutuuseeko, mujjanjaba bulungi nnyo. Muwa attention ne muyamba ne muwa obuyambi bwe mba nsobodde, kabi w'amagye nkikola. Because I value people's lives. Kuba manyi alina abantu be baalabirira. Kati ye kiva eri mu butamanya bwe, n'akozesa IQ ye n'atamanya nti n'abantu baatuusaako obulabe balumwa, nabo balina abaana be balabirira. Kati n'oyo ye namuwonya bamugye mu safe house nga basitole n'engiremerako. Not because he was my brother, but because he was a Ugandan. He's a Ugandan and he's a human being. He needs life. His family needs him. They were crying. The wife was crying all the time. Buli lunaku bakaaba. Mama wali ku kitanda yalwala elephantiasis. Ono yalinga awaayo kasente, mukyala ali wali avunda. Ningamba you have to fight for him. Ebirala tunaabyesotinga amala okuvaayo ndabe nti mulamu mubuuze naye lwaki mutta abantu. And I asked him that question. Nangamba Katumba, ekyamazima tuliyogera ebirala. N'akavaayo n'ebirala tulibyogera. Kasita wawenyeza obulamu bwange. Era musuubira ebirala ebyo byaŋŋamba. Ateekwa okumbuulira ebirala. Aliteekwa okumbuulira ebirala. No matter what, wadde ndi mu kudduka. Obulamu kasita bubaawo. Ateekwa okumbuulira ebirala. Nja mubuuza gundi aliwa.
beyatta ajja kuboogera bw'aba alina beyatta beyatulugunya ajja kuboogera. So we want to fight injustice in our country. Buli muntu wali alwanyise obutali bwenkanya mu ggwanga mu kiti kyo ky'oli ku mulimu gwo gw'okola. Nze nga munnamawulire ekyo kye nsobola okukola, spreading the information nga munnamawulire. That is what I can do. Sigenda kukwata mundu, sigenda kukwata ki, naye information yonna gye nnina wano mu butono bwayo sigenda kugituulira, kuba singa bampamba ku lunaku olwo ne bambuzaawo, singa bino byonna byonna nandigenze si byogedde. Naye ate ng'ensi yeetaaga okukola ki? Okubimanya. Kati bannayuganda nammwe mutandikiraawo. Mbeeyanziza nnyo, mwebale kutambula nange. Ababadde ku Ame TV mwebale nnyo ekigoberera. Ababadde ku Elgon Investigator mwebale nnyo ekigoberera. Ababadde ku Karmax mwebale nnyo okugoberera. Jebbi Muwonge n'emikutu emirala gyonna kwatuyunze mwebale nnyo, weebalire ddala. Information bweti musharingenga, buli muntu asobola okuba nga agimanya, buli muntu agitegeere. Siina lukomera lwenteekawo ku information gye mba nfulumya, teruliiwo. Sirina mutemwa gwa ssente gwenteeka ku information gye nnina. Kiva eri munnayuganda. Siganye nange nina obwetaavu bw'ensimbi. Ndi mu kwekweka, simanyi famire yange kyerya, simanyi famire yange ebeera etya. Sigirabangako kumala bbanga, sikolanga ki, simanyi kiki ekigenda mu maaso, buli kimu kyonna. Naye ebyo byonna mbisa ku bbali nti yes neetaaga ssente. Naye bwe naagamba nti information gye buli kyenjogera nkyagalamu ssente, buli kyenjogera nkyagalamu ssente, nja kuba sitaasizza bulamu bw'abantu bwe njagala kutaasa. Nja kuba sitaasizza ggwanga lyange mu ngeri gye njagala okulitaasa. Waliwo omuntu ali eyo yajja okutunula agambe naye mubutuufu omuntu ono yeetaaga naye okuweerera omwana we, omwana we addayo nga lumu, kitegeeza yeetaaga ka school fees. Oyo yajja kuvaayo ku lulwe, naye nga nze nkoze ogwange ne spreadinga information eriwo, neme kubanga ndisirikira. Bannayuganda tuveeyo tetusirika. Yengeri yokka gye tujja okuba nga tutaasa eggwanga, yengeri gye tujja okutaasamu bannaffe, yengeri gye tugenda okutaasamu Uganda ey'omu maaso. Abaliddewo bagyeyagaliremu. Mbaagaliza birungi byereere. Mukama Katonda abakuume, musigale nga mwagala ensi yammwe, musigale nga muli bantu bakozi. Ku lwa Katonda n'ensi yange, Ssaabasajja Kabaka awangaala.